era government ya Uganda ekyo yakimanyako naye ekyo ekiwundu kyolaba kikyafeenya tekinnawo naawe nina ekintu kyenjagadde kansooke kyembansooka okubuuza olabye ekiwundu ekyo singa omuntu bamukubye essasi ng'agamba nti bankubye essasi n'agenda mu ddwaliro ng'awo kati bwe tulaba oyo singa amagye n'ebitongole ebikuumaddembe ebiri awo kuba yakubiddwa ki essasi Douglas Mayanja oyo n'akola ekintu ng'ekyo ne wataba waavaayo yenna oyinza okusanga ofiisi wa gavumenti ng'ali mabega wa wizo yakola ekintu ng'ekyo nga buli ekiba kigenda okumutukako yamuprotectinga famire eyo nzijjukirako mulimu we nawulirira omwana baamwokya omuliro famire ya Mayanja famire eyo ne bamwokya anti omusango oguwedde omukadde gwe gusala omuki omupya oli bw'aba yayokya bwoki kati ono yafumise ekiso gw'ofumita ekiso naye bazaala muzaale nga gwe boolowooza nti maama wooli abajjajja ttennyo nti mwekamu bwe yazaala. Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga obakoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Kale byonna gye musinzira okubanga mutulaba nze Judy Potential mbalamusizaako mujje baleko gye mutuusaako engalo subscribinga ku mikutu gino sharinga ate okomentinge. Nze Judy Potential once again nzize ne Kojja Kagatto nga bulijjo Kojja Kagatto babuuzeeko siri bulungi omugongo gunnuma ogukozesa nnyo gulina kuluma omanyi buli side effect y'ebintu ebisinga bwe anze entebe ebadde ennumi bwe gulibeera mupiira gwa motoka nga wagudusizza nnyo oba duramu y'emmotoka ogikwatako ng'eyokya ebuguma wagukozesezza nnyo kati gukola discharge waliwo wegutuuka nga tegukola nnyo neguzza omuzigo kakati ogukandaaliriza anti omanyi mulina ekizibu okugamba empale yange enjambala ejja kukutuka so nga ate omugaso gw'empale kugigula ojambale ekutuke ogule endala so si gwe kukukutulayo n'ebisigala bw'oba kuziika nagwo nga mulamu odda ye bannange ye kigasa kyo kuziika nga mulamu anti kyenvudde gamba nti kati gukozese nga bwe wagukozeseza gwe gukusensebuke abalungi abatulaba mbalamusizza nnyo ayo abeera Kojja Kagatto aba ayingidde mwebale byonna gye mutuusaako engalo buli kaseera lwe muba ku mukutu guno mbasanyukira nnyo buli lwendaba abalayikinze n'abasharinze n'abo abasubscribinga era we tubakubiririza nti mwongere abantu mutwagadde mwongere okusubscribinga musobole okuba nti omukutu guno gutambula era gugenda mu maaso. Nimbye tolimbi erinnya mpitibwa Kojja Kagatto sijja kwongerako ddala kuba lyembadde genda okwongerako oyinza obutalyagala nolwaki siryagala nze nga sinza ndyagala ng'oba abatulaba be batalyagala nze tonzija bigambo ndeka waŋŋambye kubuuza ku bantu maze babuuzaako. Kojja ozze na style ki eyo ate? Dog style. Wazze tukole oba nze ndi mwetegefu okukola naye ati dog style zivudde wa wano ye yange ya dog eba nkambwe ngeri oboggola bubogozi obadde olowooza ku dog style yo ase eri ekikakyo kyoyagala. Kale abalabi baffe abalungi Kojja Kagatto aba asimbudde ffe twamumanyiira bw'atyo kati munaye amulaba nga gwe mulungi awulira nti byenjogera tayabyagala waliwo emikutu egibuulira enjiri essaawe agenda kwogwo waliwo n'egiri educative abalabi baffe baleke balabe ebintu byo
anti kati ngamba ndi gwe biyise obubi waliwo kati emikutu egikola ki waliwo kati n'abasaba waliwo n'okulya nga basoma mawulire gafa mu ddwaniro ebyo byoyogera byebagala bwe nzija ndi muwombeefu nti nekojja naye takyavuma kuzinombwa tugendereme kumbeeza wano kuba si bye nagiridde ebyonzizizzaawo nina abalala bengenda okwogera tulina akatambi akatambula ng'omwana agamba nti Wizo yamufumita ekiso mwana muwala mulenzi awangala nnyo ne ba Wizo producer agenda kubatuwa akatambi ako nga bwe tusirikiremu tukalabe then twogere ku mize eja Wizo ne mukyala we bye bakola kubanga nze mpulira mbakooye bagobe ku njuuzi bagoba ku njuuzi abo ko bakooye baluguddemu kati mbaagala obaagala kubanga boogera nnyo ebyekisiru n'ofuna akantu akatambi kaako n'oyo naye mutuuze wa Uganda era gavumenti ya Uganda ekyo yakimanyako naye ekyo ekiwundu kyolaba kikyafeenya tekinnawonawo nina ekintu kyenjagadde kansooke kyembansooka okubuuza leke tugende mu maaso mpe gundi yange submission yange olabye ekiwundu ekyo singa omuntu bamukubye essasi ng'agamba nti bankubye essasi n'agenda mu ddwaliro ngaawo kati bwe tulaba oyo singa amagye n'ebitongole ebikuumaddembe ebiri awo kuba yakubiddwa ki essasi olwo baba n'obwetaavu okumanya essasi gye lyakoze ki kati gavumenti efaayo nnyo kwembe esinga kwagala amasasi okusinga ki ebikwatagana n'emundu awo gavumenti efiirawo ne bwakugamba nti gwoba oyagala okema gavumenti ya Uganda obayita n'obagamba nti mulaba awo walinga olwazaawo Gayi yagenda London naye yaleka aziisewo emundu 3 tebeebaka baleeta esikaveta 2 byonna nga bagigambye nti waliwo emundu gavumenti ebirala byonna esobola bwe kiba kyetaagisa kulagiriza bimotoka birala bipya babireeta ejjeyo ki ejjeemundu naye ate bagamba nti abo naye ate erudda baba batuufu emundu lwaki ebeera mu civilian mu bantu ba bulijjo eba teri mu bantu ba bulijjo nawe kozesa amagezi ate gye baziika mu lwazi olwebeeri mu bantu ba bulijjo anti baba baagala kumanya ani yagiziika ni biki ani agikozesa agamba mbu waliwo n'abantu ba bulijjo abayinemu bangi nnyo si papa yalinga bwana tazijjayo enkya n'eggulu n'akuba amasasi ye bannansi papa amagye Brian Wright bonna baali tebazijjayo nga bazijjayo babaisikolokiki ndowooza kamukire kyagamba kale sebo nawe gye baliko sebo ema sebo obadde okyaŋŋamba abantu ba bulijjo babeera n'emmundu babeera nazo ekyo be basinga obungi kati gavumenti nga tebafaako anti yezibawa ate bwebezikuwa wali owuliddeko ko bagambye nti gundi ate yagikozesa bazijjayo bulijjo gye tutambulira eyo bazijjirayo abantu kankuwe na kino emmundu abantu ba bulijjo be babeera nazo oyinza okutambula okubeera kati nkubuulira kino omusajja gwe bayitanga Alexander Klasnikov mu Russia yali w'amagye kuba ye yakola emmundu kati kampuni zonna ezikola ebintu by'okulwanyisa si zaba amagye zaba civilian kitegeeza nti ba civilian be banyini bintu ebyo era be bakola misairo zibiki biki bonna si ba amagye amagye g'eggwanga erimwe babikoledde ne gabigula kitegeeza nti si kipya nnyo nayenawo ababikola wano mu Uganda nsi nkopi nti kati n'otandika obbikola ate eggwanga lirabanga ggwe omulabe waalyo waakiri lyo likwate essente lizoonoone nga ligula mu nsi endala naye nga ggwe omutuuze waalyo tobikoze okudda ku mulamwa Uganda kakati okudda ku mulamwa newunya nnyo okuba nti gavumenti ya Uganda n'olwaleero ekyo ekintu kitrendinga bwe kityo
nga tennafaayo mawulire nga tennafaayo kitegeeza nti Uganda oba oli awo omwana tanna naye teyaloopye ku poliisi yasazeewo kuddukira mu mawulire olinako olunaku lw'omanyi Bobi Wine lwe yaloopa nti ngenze wano nga gavumenti eyanguwa neeyiwa abajaasi neegula n'emmotoka empya zimugoberera ebintu ebimu tubiteekemu amagezi ag'enjawulo ng'ekintu kikutte ku munnansi kaakati wali owuliddeyo Omumerika yenna ng'amaze kuloopa ndi bannange eno bandi bubi bankutte Amerika okuyingiramu ejja lwamu oba Isirayiri ejja lwa mutuuze waayo naye gavumenti ya Uganda tefa ku batuuze baayo eringa egamba nti emisolo egujja mu bagwira ate ekikusisa abagwira emisolo tegibakwatako nze ndaba buli mugwira ajja nti tax exempted tax holiday biki buli mugwira ajja naye ate bannansi boki ate neetabafaako mentale tebafaako medicale tebafaako buli kimu kuba munnayuganda asobola okubeera awantu nga talina mmere nga talya munnayuganda asobola okubeera awantu nga talina we yeebaka munnayuganda ekitongole kiyinza okuva eri oba omuntu n'asenda amayumba gaabwe gavumenti neetafaayo nti abatuuze ababadde basula mu ezo tebalina we bagenda kusula naye neeyanguwa nnyo neewa omuntu nti tukuwadde ettaka lino tugenda nakuwa ssente ezikolawo bizinesi ebyo ye Uganda kati Wizo yani ye Wizo nze sibitegeera Douglas Mayanja oyo n'akola ekintu ng'ekyo ne wataba waavaayo yenna ekikusesa omanyi Uganda erina ebintu ebisesa oyinza okusanga ofiisi wa gavumenti ng'ali mabega wa Wizo yakola ekintu ng'ekyo nga buli ekiba kigenda okumutukako yamuprotectinga nogamba nti gwe kati gavumenti oba ogikolamu ki naye bano abaana baba nyina ekibuuzo abaana abo kati ng'oyo gwe baasala ekiso babeera beesiba ku bayimbi babeera nabo ogamba ye muyimbi atambula yena n'azimba n'ogamba kikikyo ati saawa zino yafunye ekizibu yes ate ffe beyagobanga okusemberera omuyimbi ffe balajanira abaana naye ati nakino nakyo tulina kimanya bo bano abeefuula abayimbi oba baali bayimbi oba bayimbi bakyali balina kubanga batulugunya ate bannansi olwokuba tebalina babakwatako anti babanyoma batuuka ne balowooza kati olaba omwana oyo yalinga atunuulireko nebirungi byafunye wa Wizo kuba abadde naye bbanga lyonna agamba ne time mukyala Wizo we yatomera Wizo ye yakwata akatambi tegerekese ng'ayagala kutaasa boosi we abantu bakirabe n'olunaku Sandra Teta mukyala wa Wizo gwempulira gwasiba fumula emigo kwolwo omukyala ye yali akuba jjukira olwadda akoze bakuba mutaanizi anti omukyala yali tasobola mwami kati n'amutomera n'amumeya amagalo kati nga addayo n'amufuula n'amufuula bakisimba ye nnyo n'akuba kati olwo lunaku mukuba katono kuba yandibadde mukuba katono naye Wizo yengamu kuba katono ate yakaba byakuno yagamba wowe omuyalwanda nzika nebwe bandibadde bamukasukira kando nemukuba era yandirajanye kuba yali teyamanyiira abantu bamukuba kati yafunayo oyo ye amanyi yalina okukuba ate bwemukuba katono gwamanyi omunyarwanda bwakuba bakuba nnyo mama bakuba batya tayagala kumumanyiira ebyo byemumanyira abaana b'abaana era yamuwona nabwo nyera ekyo budde olaba ngagamba nti naye yamukuba katono waliwo omukyalo omunyarwanda era gwe mmanyi omulala ye yatomera bba n'amunyigira ku geeti omukyalo oyo bamuyitanganyoo bamusalira ne bamusiba naye yali mukomero gyali ebyawano tetumanya bagamba bamusalidde naye ate ogenda okumusanga awali ekivvulu nga yafuuwa ssente nga bamusalira nomugamba oba ebyawano byakula bitya kakati Wizo alina okumanya ekintu kimu baleme kulowooza nti Uganda buli lunaku oluyitawo edda mabega gwe kati atunuuliremu ebbanga muganda we yabeerera nga yali ku ntikko olwaleero yali kuki ku ntikko
bakapeke bamwiseeko nedda anti bino ebintu birina bwe bitambula kati mbulira omwaka oguwedde aleese luyimba ki kamiliyoni legend talina anti kati kyekikujja ku ntiko kati olwaliro oyinza okugamba nti Pera akyasamba bw'amaanyi mupiira ng'ate ba Messi basamba ne ba Neymar ne ba Mbappe naye tekijjawo nti yali kiri bagamba yali kati olwaliro engeri gye omwana wokoze asoma buddo kati omwana w'engeri gy'asoma oli tayinza kugamba nti bwe baleeta abaana embeerera gwe tebakuteekamu naye bagamba ndi waliko kuba gwe olwedde wazaala naye landi waweteramu n'ente leka nawe kojja wannaye totandika wankebera nedda ate bw'ovaamu omwana ali mu pifo e Buddo omwana nga ali mu pifo omwana nga ali mu P1 niba aba mu P1 omwana wa P1 omanyi bw'aba yenkana oyinza omugoba nti kati yingira awo ne musangawo kati kyogamba nti namuzaala bw'atyo alina kyekugambye nti omwana kati waali olaba ye atuusa awo naye ate we yayita tudde ku wizo nvaako kojja okyayagala eky'omwana oba nkunyonyola omwana wange mwesonyiwe kati okyayagala ki legend eyavaako aba akyaliko naawe okyaliko ku mbeerera eddako singa ngoba enkoko tembula wewa andi nga simanyi gyeraze nga gwotudde wali katebe kojja totandika bintu ebyo bw'oyinza okumbuliramu enkoko eyinza okumbuliramu ng'eyitawa bantu be bababuliramu ate ogamba enkoko ne bagamba nti gundi abuze nti anti yawasa Juli nga yabula naye banange kojja omugongo gunnomandeka ekyo kyenkugamba nti kati waliwo eyabulirayo guluma kuba kakati mutambula aba anti agenda n'asamba akati kyemmaddeko waliwo families ezibeerawo nga zirowooza nti ziri supreme oba ngambe ndi ziri above extraordinary okubeera supreme kati gwe engeri gy'olowooza nti ojja kukola nga buli kyafujjo kyonna na buli kibi kyonna nga bakutunuulira butunuulizi lumu lugenda kukya lumu zomanyi nina omukisa ndi mbadde ku gavumenti zonna ezaali zibadde mu Uganda mbaddewo zonna tolina gavumenti gy'otalabyeko zonna nga n'ez'abazungu nazo kweziri n'abazungu we bajja okuwanga wali naliwo kubanga Uganda yafuna obwetwaze mu 62 ng'olwedde wendi gwe nazaalibwamu nze bwe mba nina emyaka 7 kati engeri gye wakamala okusoma university bwe mba nina emyaka 7 mu gumu mba nazaalibwa mu mwaka ki mba nazaalibwa mu 9 nazaalibwa mu 5 mu 50s 54 naye ate nga ndabika bulungi okusinga aba 98 sigamba gwe nze oli wa 98 oli wa 98 Aida kakatonda omankulaba bwokanduse ate gwe watano nga munnange olwali leeta nejjajjaawo tuyimirire era nja kusigala nga nkyalabika bulungi kujjajjange osobola osigala ngaoyabi ne ku taatawo ne ku bannyoka mukulu wo kati kale gwasembayo obuto batugeraageranye mbadde ngamba okyayagala tugendeyo nere njagala oleeteyo kati mwannyoka asinga obuto tuyimirire awo tudde ku wizo olyoka omanye bwenyiriranga ebbinika tugende mu famire y'amayanja families ezisinga obungi bwe zibaako omuntu avuddeyo zirowooza nti naye yavaayo famire kaddemu families ezisinga obungi bwe zifunayo omuntu omu n'avaayo n'ategeerekeka mu nsi zirowooza nti nabo bennyini nabo bonna baavaayo era nabo batandika okukolera ddala exactly ebintu oli byazaakola ki nze ninako famire eyo nzijjukirako mulimu we nawulirira omwana baamwokya omuliro famire y'amayanja mu famire eyo ne bamwokya anti omusango oguwedde omukadde gwe gusala omuki omupya oli waaba yayokya bwoki kati ono yafumisa ekiso gw'ofumita ekiso naye bazaala muzaale nga gwe boolowooza nti maama wooli abajjajja ttennyo
nti mweka mwe yazaala mama wabwe ng'ababuulirira anti wababuulirira mama wabwe ababuulirira kye ŋŋamba era kwe kuba jajjatta kwe kuba kolera ababuulira bagamba bannange wano mususse anti kyekyo kye ŋŋamba nkyala mayanja kwe kuba budaabuda kuba kumaakuma n'olwekyo ne maama wandibaddewo wa chance omwana ono gwe wafumita ekiso naye maama waamu amukole ki amukume kuma mubuddebude nga gwe maama wo bwakukola ki bwakubudaabuda era bwakwagala bwakubuulira nti n'okola kibi osobole okuwangaala mu nsi naye nze point yange eri emu abaana abo nga oyo gwe bafumisa ebiso batijjukana nnyo n'abayimbi kati bwatuuka n'alaba nga ye alinga alaga nti ye muyi bannange ebintu bino bigenda batuukako mutuuke mujje nina kyenkubuuza olina kiri constitutional nti oli bw'abanga atijja nnyo n'omuntu oyo amufumitanga kiso bayinza n'okuba nga tetunnaba kubanga tumanya okutijjukana kw'abali kubanga tewali yakuloopyeko nti bano batijja nnyo n'ono naye ono omusawo bw'akola lipooti eno yafumitiddwa kiso era kyekimusse banaasooka kugamba nti naye atijja nnyo n'oli bajja kusooka kubuuza nti ani yamufumise nti wizo gw'ogenda n'olowooza nti olina famire gye baakuwa nti bano bojjayo nga bw'okuba bw'ofumita ebiso bw'okola ki nze nkugamba kino wizo ne si papa yalina amaanyi nga g'olina ate wizo yali kaamu nnyo ng'omugenzi Reddy yakyaliwo anti yali amanyi nti kati yali alinako waliwo kye baali bayita okubbiisana nga bwe kakutanda n'okola ensobi gw'ofiirwa wizo okubeera ne gundi ye yali afiirwa bw'ayandikoze effujjo era ojja kulaba nti bwe yalaba ng'ono ayasama nnyo ebyekisiru n'atandika okuba gundi n'aleeta ennyimba nga aziyimba bw'omu ani gundi radio tolaba nti ng'olowooza ono yali afudde we yayimbira ennyimba ezo ze yayimbanga obwomu yali wandi ng'alaba asiruwala alowooza nti omanyi abantu abamu ate radio yali short tempered nnyo ku Wizo anti radio yali short tempered kyeyava agamba nti kanve ku muntu kwatategeera nkole ekigenda mu maaso ye n'ayimbanga ennyimba obwomu ng'alaba ono amuleetako obusiru Wizo musiru kale mbuulira oba si musiru mbuulira kye yayongerako okuva oli lwe yafa talentiyawulo n'obusiru ayinza okuba anti kati obwongo bw'alina tebumusobozesa kukola ki nze nja kugamba Afrigo baali abantu 46 babeeranga Afrigo nnene ddala kati yasigala omu ku baagita baali babiri kakati abaliwo naye tegenda mu maaso music temutwala mu maaso n'obupya kitegeeza nti abo bagezi naye buli gundi yo omanye tebakora yo teyali korabo ey'abagundi si korabo that's a duo kati bw'obanga tolina magezi nga muli mu duo omu n'akuvaako osanga akaseera kazibu nnyo era you might end up nga tokomeddeewo ddala ku foomu kakati ebintu biyinza omuzza ku foomu byebyo byakola ebyekisiru okufumita abantu ebiso nakukuba tolaba nti atambulira mu kukuba mu kubonyaabonya mu kutulugunya waaba akomawo mu kufoomu kati tolaba bw'atandise kugira kutrendinga nga bamwogerako naye nze kugamba nti ogenda kukya ku makya musanga omusajja nga omwana we ng'omusajja oyo yenze ng'omwana we gwe wafumise gwe wazanyiddeko bwotyo oba gwe wakubye nga bw'okuba kali akakaziko akazi kamutomera lwaki omukazi oyo yatomera Wizo bannange kati nga tobuuzangako nti lwaki Wizo yakuba omukazi bw'atyo enkuba gy'abadde amukuba kyo nga tokibuuza olowooza omukazi adisavinga kukubibwa kyekimusaanira singa gwe taata wa mukyalo nali nja mwita naye mutabani muli mutya mbadde nno njagala kulabako dadde yetuli tusinga neddi olwo Wizo yayogera nja kubeera mu kibuga ndowooza ssaawa nga 11 awo ndowooza nkusange wali ekyanja ku mbuzi kale bwe naba mpunya akadde nja kujja tuyitewa avuya nange njanyimirira awo mugyebale mutabani kale nze gyebaleko ogamba kyandikano kawala ku kantawanya nenkawaamu okwo olwo tekannamutomera ejanga olabe kakati mbadde nina kyeŋŋamba n'akutama bw'ati nga ndi bweru nkutta akati kwengulidde enkoko nkamufumita mu liiso naye n'awulira bwe bagenda kusiba ye bwe yafumise ekiso bamusibye dda nze mufumise nno nakati ye bwe yafumise ekiso bamusibye mu liiso kakati awo nendaba oba anaddamu okuva bw'ati ate n'agenda akuba omulala
Yengeri yo bwe bamanya nti taata woyo omuwala butazanyirwa si wakusaagirako bamutandika bagamba nti omwana tomukuba totuleetera bizibu musajja ajja kujja wano atufumita akantu oba nyinza omuyita ngaawo nga ndi mu mmotoka Mayanja wanyisebo janguko wano tulabe nenzise endabirwamu n'alingiza njoge njagala kwogeramu naawe nenzise endabirwamu ayogere twogere n'ayisamu omutwe bwati nenjambusa nemugamba nti kakati genda nga onyinyonnyola engeri gye wakubye mutabani wange bwe ntuuka nze when I go to Rome I do as Romans anti gwokuba nnyo ofumita ebiso nange nga nkulaga kyenyinza okukola kiki ekisinga okusumbuwa abaana bano bamayanja family omanyi kino nakyo kankigamba ababadde batakimanyi omu ku bakadde bammwe ateekwa okuba nga talina buvunaanyizibwa nga muzadde ng'omuzadde kyekireetera abaana abo okukola ki ate ekyo kitera kuva mu kubeera nga omukazi yatabadde na buvunaanyizibwa ekyo kubanga yasinga okumala obudde obungi n'omwana omwana era empisa za adoptinga zisinga obungi ziba zaani kyova olaba bagamba ntwala eri obusiru bwa nnyoko obuba bugezi bwe bagamba bwa musajja obugezi bwe buba bwaki obugezi buba bw'abaami kuba omwana mwava ebaka kabada n'otereka buteresi ate nze nenkuza anti kabada tekayaninanga ku bikopo toyinza kusanga kabada ng'egamba nti ebikopo n'amasuwani ebinduddemu bwe biti byange tosiriwala kutuuka ku leveeyi kati ekitegeeza abaana bano ekibasumbwa bazadde kati nze nkugamba nti bwe kiribirira mu nsi bonna bw'osanga nga abaana nga balalu nga bali note oba nga bali anirule obuzibu bwonna bwonna obuteekanga ku bazadde omu ku bazadde especially omuzadde omukyala yabeera yalemererwa okugayidinga abaana nga ki nga maama maama omutuufu yandikoze anti okugezaako kirala n'okukikola mu bulambu nze nawulirako edda nga waliwo omu ku baana be yagamba nga ndyayaga amunoonyeza omukazi omuzungu kati maama n'agayidinga abaana be mu mbeera bwetyo nti ayagala amunoonyeza maama nga yalina onnoonya era yabayambanga nnyo mu mirimu gyabwe awaka nga ono omukazi gwe yaleese bw'aba talina mirimu gyakoze ng'agenda n'abayamba n'ayoza ebintu bye baaliiriddemu n'akola emirimu n'ayoza n'amasuuka ge basulamu biki n'ayoleza n'omwana we tayagala mwana we mubonyaabonya kitegeeza nti embeera eyo maama yacontributinganga ennyo okuba nti abaana babeera note si kirungi mwana kuba wakyejo naawe alina omwana wo okulaba nti omwana wo taba wakyejo nnyo kuba ekyejo ennyo gw'olaba nga akikola omwana wo okumuyamba oba obutakola mirimu oba ki naye oba omwonoona eri community ensi yo egunjuza ttemu lujja ku kyolunaku lumu bataata b'omwana oba baliratives b'omwana ng'ono gwe baafumise ekiso oyo gw'olabye baveeyo bagambe nti naye tujja mulagako nti ekiso ekyo kiruma balikola batyo nabo bagambe nti tamanyi nti ekiso kiruma naye bakimufumira tulikomawo kati kino ekikolwa eky'omukyalo okutomera wizo kyo omukyalo okutomera wizo wakiwagira anti ebintu bino siyinza kugamba nti nkiwagira ate siyinza kivumirira wabula tusooke twebuuze nti lwaki yakamutomera yandibadde yamutomera ddala lina luninga ng'akyali bulungi nnyo we yandibadde yamutomerera bw'aba yali alina ekigendererwa oba kyakumubaako kumutomera afune ku byobugagga byalina baki after all wizo mwavu bagamba ng'ate ye yasigala mu mali ya rediyo eyo yagitunda dda n'agimalawo naawe yabitunda tunda ebyo byonna asobola obitunda nga si bibi etteeka mpozi ng'etteeka terikola n'etteeka eritandika kampuni yonna nga muli mu partnership oba nga mulina ekintu kyemwakola nga muli babiri kati gwe ne mukola ebintu ne balo ate bw'ofa biba byani biba byange biba bya bba wange afudde ate afudde aba akyasobola okusayininga bw'ofa nze bwenfa biba bya bba wange asigaddewo ate ye bw'afa biba by'abaana bafe
ekyo tekiriyo nti ate bwe mubanga muli mu company nga muli basiginitole babiri omu bwafa omu yasayininga yabeera nannyini yabeera asigaddewo nanka bwe ligamba ndowooza wadde siri mukugu nnyo mu mateeka naye ndowooza ndi bwe kigambo kati bwe baba baali babiri asobola obisayiningira ate ensi yategeera nti yali dduwo nti era omu afudde kati tosobola kusangayo oli amulemesa nti tojja kusayininga mwali babiri nti kati n'aleeta mulambo gusayininge wabula olina kuba n'empapula ezikakasa nti obuyinza baabukuwa obukola ki obutunda wadde waliwo ennanka ezeeyogerera zokka naye ate balina okukakaza nti oli ye teyayina baana kuba ndowooza nti bwe ziba shares ezaali ezooli abaana boono babandibadde bezikola ki naye nga biri ebifo okuba director ne baani byo tebabisikira busikizi bw'oba dolooza babisikira nti bw'oba wali prime minister taatawo n'afa nga prime minister nga oqualifying okubeera prime minister oba bw'aba yali dokita kati abaana ba radio gye bali kigambibwa nti bakola ki bali eyo babonaabona ate bajja kubonaabona ndaba wizo bamuwaayiriza mbu yatunda ebintu singa wizo sitayina ku ssente singa tezirabika ate bw'ozitunda ng'ogenda zirya ate obeera nazo bw'ozitunda ng'ogenda kuzirya era ekikutunzisa kubanga tolina zakukozesa era olutunda n'ofuna by'okolamu abo bo bajja kubonaabona nnyo kubanga tebujja kukyakya gundi takyayinza kufuna ssente zirabirira famire ebbiri wizo kati ebintu byonna kati anti kati ye gundi bwe yalinga akola ebintu rediyo byonna babirekanga biri wamu by'abantu babiri yadduwo kuba baali bazimbye amayumba ge twawulirako ne bakiiwa jeff be balimu awo ate ne bagamba mbu ate oli yagamba nti sigaabo kati amalala ge bazimbanga nga gaabwe baali bakolagana bati manye n'endagaano ze mukola oba kye tuyita memorandum of understanding gye muba mukoze engeri gye mugibagamu MOU ndowooza yandibadde esaana n'ebanga erambika naye abantu olw'okubanga omanyi problem eri mu bavubuka balowooza nti bw'owandiikamu ekintu nti singa nfa nti oba ogenda kufa ebyo byonna byonna bandibadde babiteekamu nti singa kubaako omukufa afa omu alabiriranga abaana babanne naye bwe kiba tekiriimu tewali nsonga lwaki gundi alabirira abaana bamoze yabazaala tebalina famire yaabwe ekyo nkigambye tewaliwo bagambira nti ebintu bw'otundanga ebintu bya moze byetwali nabyo ng'olabirira abaana tewali ndagaano we bagikolera ak'obuntu kabeeramu era yensonga lwaki nkola buntu kye bugamba nti kye tutaakola sikikola ki sikikola singa baali bamugamba okulabirira abaana n'atabalabirira awo wabuka obuntu waba takalina naye bwaba tebamugamba balabirira bwaba tabalabiriddde abatalina nsonga gyako musango gwakoze gwe kyogamba abaana b'abaganda baafa bonna gwobalabirira oba ba mikwano gyo gwe tolina mikwano gyo gyafa waliwo n'omunnamawulire yafudde kati ojja kuŋŋamba nti ogenda kulabirira abaana be kuba mukola omulimu gumu kati oli alabirira olw'okuba baali bayimba bonna singa kyogamba nti kakati tewaliwo n'alabirira abaana bafire lutaaya kubanga abaali abayimbi obwoba wali muyimbi nga muyimba n'oli ekyali kibagatta kwalikola ki kuyimba ate kati tokyayimba olwo ki ekibagatta ekyali kibagatta kwali kuyimba It's like gwe kati nze nenfa nga nze mbadde nkumanyi kikakatako gende waffe okuziika ng'ate nze yafudde nze gw'obadde omanyi kati olwomba bwe mbanga katugeze Wizo talabiridde baana abo aba talidde mu mugenzi olukwe like omugenzi because bali ba mukwano omukwano ekyokuba omukwano ate nga ebintu bw'aba atunze ebintu by'omugenzi at least yandikoze ki ekyo tekireetere kulowooza nti ayinza okuba yavaako n'akabasa munno okufa okufa waliwo atamanya nfa gye yafaamu oli era eri ejjoogo libagenda bakola liraviirako oli okufa era oli yajooga oli n'amukwata anti ebyo byekwekkopperera okwo oli yajooga muntu n'amukwata n'amukuba wansi kakati gwobonaatuka okukyusa ebyo oba obikyusa ku lulwo naye nkugambye nti okulabirira abaana b'omufu ng'amateeka nga mu biwandiiko bye mwakola tekyalimu oba oyambye muyambye in fact kuba kubeera na lugezigezi
kuba kwetumiikiriza whereby nti singa olabirira abaana abo oluvannyuma omwana oyo gw'olabirira n'afunira obuzibu gy'omulabiririra oba weeta kudda watakusiiwa olwo obeera tokutte okunaaba kamulali emabega otawaazizza amazzi agalimu kamulali anti oba otawaazizza gw'omanyi ki abantu kye bayinza okwogera nga omwana gwe bataakugamba kulabirira afunidde obuzibu ewuwo nze kankuweeyo ekyokulabeko nali nkyasula emasajja eyo nga waliwo akaana kange kasoma mu Bati Valley kati nga mba nkenda ku makya mba nkatwala waliwo bunne bwako obusomayo nenyimirira abwana ne mugamba nti oyo tusoma naye nenyimirira mu mutwale abaggala olugi ono bwe yayingira yaggala olugi nga munna kyatadde engalo ebweru naye okuggula olugi omwana ono okugjayo engalo ze nga nange amaziga gampitamu kitaawe yanumba n'ambuuza nti gwe bakugambye ndi sirina mmotoka olowooza lwaki abaana abo sibatwalira mu mmotoka omwana mujjanjabe ate owonye na buwonyi buwonyi wabadde omutwalawo omuteeka mu mmotoka wabadde omutwalawo nze abaana abo bwe nabadde nveeka nabalese nabadde mmanyi nti bajja kusoma naye nabaleseeyo batambule okuva olwo teweetumiikiriza ku baana b'abantu oli tomanyi lwaki omwana we yamuteeka mu mbeera bweti so gundi tewali nsonga watya singa otandika okuleeta olugezigezi nti olabirira baana abo n'otwala ettooke leero oli n'otwala omugaati n'otwala bulubani n'otwala biki n'ogula ku olwo n'ogamba nti kantwalire ku baana ba gundi pizza omwana lwalya pizza lwasesema ne lumutema oba tugenze kusibwa myaka gyonna kati era okyayagala gundi alabirira abaana booli ekitegeeza gwe owagira wizi okubeera nga talabirira baana booli kubanga bw'abanga tebaamulagira balabirira tewali nsonga lwaki abalabirira kubanga naye yennyini tasobola kwerabirira kwemalayo naye yennyini omusajja alina omukazi n'abaana balabiridde anti kyeŋŋamba kati it's like someone who taking lunch n'akuyita nti jangu tulye naawe n'onaaba engalo n'olya ng'essowaani omusanze yatandise dde okulya okujjako oba ng'oba tolina magezi nti essowaani eyo yagigulidde nga tonnajja yabadde yiye bw'oli kati bw'olyako ebe n'abamala gundi yalina abaana be ne famire ye gy'alabirira era y'ensonga lwaki Moze teyatwala buvunaanyizibwa gamba nti bwe nfa nga abaana bange obalabiriranga olina ababo nabo ate ng'era yakulabanga nga tolina source of income ekusobozesa kubalabirira kubamalayo ababo naawe okwerabirira kati n'olwekyo awo tutekewo ki owaayi mama Kalangala wamulabe we yayisaawo mama Kalangala kitalo nnyo munaye era tusuubisa okusasira kwaffe eri abantu b'e Kalangala mwenna olw'okuvuyibwako omukyala Enjasabiggu eŋŋwaŋŋuli emmekete omukyala yateerya ntama naye omanyi bulijjo bagamba ti ebirungi biggwa byokya naye enfaye nga saagitegedde omukyala yeevuze tojja gitegeera zenankani okubeera ng'olina ebizimba munda kati ate nga si byamaanyi kyoba byabadde bimulemesezza oba nga bimuluma naye yagamba I want to be clear with my horse kansooke ngende yagambye nti he had some pain n'agamba nti kantukeko kamale okufuna wano ku gundi katono ngende ku dduwa kuba yabadde alina edduwa kwagenda kati ebibuuzo byonna biri awo bajja kutunnyonnyola postmortem kyenaatugamba omanyi kati natabula ennaku zino abantu bakola omuntu agenda mu ddwaliro ng'eryo gye yafiiridde ne bakola postmortem nti yafudde ate ogenda okulaba nga ab'eŋŋanda ate bagikoze n'awalala bantu bamatira kati enfa y'abantu tebakyamatira kati kiringa gwe bwe tunaabeera wano n'ogamba nti babadde batambula legiri awo ne banywa soda awo ndakiika 10 nti ate Sematimba agenze bamutute mu ddwaliro bamuwadde ekitanda afudde gwe n'okola nnyo butaweera okulaba nti ojjayo n'omulambo gwange ogutwala ewaffe nze nabo kye bakola nga bakola postmortem eyaabwe nga bagigatta ku yiyo nga ziba bbiri nga ziggumira bulungi naye omuntu eyabadde alina gy'alaga ate okuwulira nti ate yafudde bamulongoosa nakyo kyewuunyisa biyinza okubaamu ebibuuzo bingi ate ababiddamu nga tebasobola kuddamu ansani za kumukumu n'olwekyo ananga yeeyagala ebisigadde tujja biwulira manyi bagamba nti tunaabiwulira tadduukirira nduulu naye nga teri kibi nga muntu okufa kw'omuntu ne kuba nga kutankanibwa
Nekoza abruptly just like that. Naye omanye ebintu bingi nnyo bizze bibaawo n'ekyo kikyaliko kati nze nalowoozezza nabadde ndowooza nti oba abadde ki oba nogundi gyagenda okupresentinga paper okupresentingira ab'ekibiina kyo okuwakanywa obukenuzi nti oba oliawo ye yamukubize entunnunsi n'afa bambi ate kisoboka n'ezimbye ebizimba ne byeyongera ne byabika nga tannagenda oba neetuma nti ono mu munnongooseze awo sijja kwogera nnyo bino tunaabiwulira tadduukirira nduulu. Kale kojja ndowooza abantu basiibu abantu tujja basiibula naye tubajjukiza nti Kojja Kagatto exclusive gyeri nnyo. Kojja Kagatto exclusive mbadde njerabidde Kojja Kagatto exclusive mugende eyo mu subscribing mu mulabe channel bantu bange nsaba mutunulira channel eyo kakati webaga channel zakoleddwa Uganda tennabaawo mwogere muzitambula mpozi no bajjukizaako ti bicycle kick ye waali yes era ojja kulaba ndi waliwo omwami gwe namuwaako nga omuntu omutategedde kati owulira kyasinda namumuwa tategedde naye kaakati bali bulala ne basala kekeyu so olina okumanya nti obufumbo buleme kufa obufumbo buleme kuyuga okomye abakazi okugamba nti ono tamalaako ekyo mbadde nkigobye mu Uganda waliwo alina bwamanyi omusikazi ng'agamba bba ntamalaako bukyanzija so mweyongere okujja namwe ababadde bagamba nti ate bwentuuka ennateete siddayo ate ku kabuusu naawe jangu ongeremu obeerenga okugulu kwa tripod kale inamba y'essimu ongera eri 075 2 ojja kubeera nga okuba zivole ziri zilala ne zibicycle kick ezakabi okubezi nga wewe nze juli potential kamba sibulire wano bye bye mwera